Akalimi k'essaawa bwe kaakutte mu emu ey'Akawungeezi, poliisi y'e Luweero yazambalidde ku mugongo okola ogwayo okukwasa ebiragiro. Okuva mu mmotoka za buyonjo n'ez'olukale zikkirizibwa okudda ku luguudo, abagoba bangi obudde bubadde bubakwata, essaawa ya kafiiyu n'etuuka nga bakyali mu kkubo. Kino wabula tekirobedde poliisi y'e Luweero okukola kikwekweto era mu kiro ekikeesezza olwaleero ezikunukirizza mu bina zikwatiddwa. Aduumira poliisi mu kitundu kino atubuulidde nti abagoba abasinga baakutte ensonga ze bamuwadde tezibaddeemu ggumba, kwe kusalawo abakuumire wano okukeesa obudde. Emmotoka zonna eza buyonjo n'ezitali za kago and long distance vehicle ezibadde zitambula ng'obudde buyiseeko obwa kafiiyu. Excuse ze bawa si z'amaanyi, obudde bwatukute, jaamu yabadde nnyingi, twagenze leeti, teri nsonga zirime eggumba. Bano tuwogeddeko nabo ne banja ensonga ezabadde zibatambuza mu budde bwa kafiiyu. Kati n'amaka gange ag'okubiri gali wano mu Kasana, kati mbadde nvaayo nga nyambuka awe wankwatidde. Naye nze ate nina ebintu bya medical, genda mu refugee camp, ngenda eri Parabe Kitugumu, ate ebintu bya medical byetaaga enkya, ng'ate bagamba aba medical balina okukola ki, balina okutambula. Neffe twakoma okuwulira nga omukulembeze w'eggwanga agamba nti emmotoka ensituzi z'emigugu zitambule, kwe emmotoka ezaffe envuzi za bintu era tutambule essaawa yonna. Wabula ntambulirako endeeta ku dduuka lyange ekkola. Naye omukozi w'emirimu ku dduuka batukkiriza okugulawo amaduuka olwo mbadde nzira waka. Badde nva kofuloadinga maali kati tutuuse wano batupakinze ate ng'emmotoka yaffe bazikkiriza okutambula. Poliisi etubuulidde nti ng'obudde busaasaanye, abagoba bano basonsoddwa era abasinga ne balabulwa oluvannyuma ne babata okweyongerayo n'engendo zaabwe. Robert Kamoga, NTV ya Akawungeezi.